Breaking news. Bobi Wine ku mukutu gwe mu ddakiika mukaaga eziyisibwa nkoledde video eno ataddeyo akatambi ako nga alaga embeera bweri ekavule kati mu bigambo byataddeko agamba nti eyo y'embeera eri ku kitebe kya NUP wali emakerere kavule kati ye agamba tekikkirizika nga bwalangira amaje police kati n'awasinzidde mu ofisi ye akatambi ako ojja akakwatidde n'agezaako kubanga alaga ensi biki ebigenda mu masoko kalabemu nze gyenkwe olutalo Andrew Mwenda ayogedde amazima Besigye kyakola njagala omwewulireko maasawo. Kamanda Mulamba yatuse n'okubanga akwatibwa ani Kamanda Nyanzi. Man Besigye was plotting to murder Museveni. Musajja wo Besigye yali mu nteekateeka ezita Museveni. Bigambo bya Andrew Mwenda nsaba ulize katini era nsaba mpe comment yo nsaba liking wano wakulu nnyo. Was he using due process in that process? Andrew, was he subjecting Museveni to a court when he discusses that he wants to shoot down his shop? Andrew, can I Museveni is a human being. Museveni has, if I were in Museveni's shoes, I would not even have that man alive because he does not believe in due process. There is a process of removing the government. He does not respect it. So there is a process. Which process did Museveni follow to remove the government? Which process did he follow? It doesn't matter. Museveni succeeded. He does. Treason is only treason when you don't succeed. Should you when was he moving a government? Besigye did not succeed. Besigye did not succeed. Therefore, he's subject to the law which he has violated. Museveni's greatness is that he succeeded. Besigye has failed. Here is the point. Listen, you are not going to give this man whatever to try to run roughshod of everybody. No, hold it. We shot. You are in a chopper. You are in military uniform. And then Museveni kidnapped students from school and they are charged in courts of law that they are putting on a beret. How is that related to abuse of authority? That's what you are talking about. Case you come, you are always involved in the petty arguments like you are attacking him that he was arrested when you were kidnapped. That's all that you do. I am talking about your lack of intellectual quality is not my problem. I am talking about what you need to do, maybe go back to school or to your mother and be educated. Be educated how to be you are part of those who are coming here and whipping up sentiment and sounding stupid doesn't make anything. You get it. So where did you get? You have come and turned this debate into a shouting match. You want a shouting match? Then we can have it. Go ahead. Okay, and I'm very good at it. So I am going to tell you. Why are you and Besigye not discussing the substantive case of what Besigye was plotting? Why are you saying, how did you get this evidence? Does it matter? Assuming I killed somebody and you stole the evidence or you bought it, does it matter how you got the evidence? The evidence is that the man was involved in a meeting to unleash violation. Omwami gwe njagala okusembyayo omugezi wabula bannakenya abo nabo bagasseeko eddoboozi bakambwemu bakawumu ngenda bakwa awo masikati ono mwami mugezi profesa era nga asize agobera ebyobufuzi nsaba omwemu ku kadde ebyeddala ayina kyagamba kikulu nnyo. Nawandika ku political freedom. Dr. Kizza Besigye yali very powerful political commissar. Nenjogera ku rights of individuals, the freedom to express themselves, the freedom to participate in politics. Naye olw'okuba nti yali with the people with the power, he did not act. Ekituufu kiri nti abantu balamu, abantu abategeevu bagamba nti bw'olabanga ennyumba ya muliraanwawo ekutta omuliro situkiramu ogenda ozikiza omuliro ogwo kuba bwe tokola ekyo omuliro gujja kusibira ku nnyumba yo n'ennyumba yo bagyokye. Nakolanga appeals eri Elia Kategaya, eri President Museveni, eri Dr. Besigye. Tulina okuprotectinga the weakest in our society. That's what secures Ugandans at all levels, and that's the fundamental change that we need. Kati bwe ntunulira Dr. Besigye n'ebyaliwo
ku mugenzi Michael Kagwa DP mobilizer nakubanga omulanga mubaleke naye nga ba Dr. Besigye bagamba nti nti senga ogezaako n'ogenda ku State Square okwogera ojja kulaba gunships era ojja kulaba emirambo egijjudde ku State Square. The rights they denied, the ordinary, the weak, kaakati in a sense bali mu kkungula kuba tebaazikiza muliro wa Michael Kagwa when it would have been timely nga n'omuliro gukyali manageable. Kaakati bannayuganda tulina okukisanga ku mitima gyaffe nti omuntu alina kubeera muntu okusobola okufuuka religious leader, nti ate omuntu bw'afuuka religious leader era asigala nga muntu ate ng'enjogera bw'egamba buli muntu abaako ensobi z'akola. Tugamba n'okugamba nti omulungi tabulako kamogo. N'olwekyo bwe njogera ku Dr. Besigye si to criticize naye okutegeeza abantu tumanye weaknesses zaffe tusobole to act more intelligently, more strategically, tusobole okuvunuka ebizibu bye tulimu. Mu butuufu kiri nti bw'olwanirira omunafu oba weerwanirira kubanga omunafu oyo bw'abeera sekiwa nga tebasobola muyiikiriza ate gwe alinamu ku maanyi banaakuyiikiriza. Okusinziira ku Martha Karua ategeezezza nti Ruto ayina kiiraganga era nti agenda akola effujjo ku bannansi nti mu kaseera kano yakulembeddemu Free political prisoners. Free political prisoners. Free Kizza Besigye. Free Kizza Besigye. Free political prisoners. Free political prisoners. Free Uganda now. Free Uganda now. Free Uganda now. Free Uganda now. Free Africa now. Free Africa now. Free Kizza Besigye. Free Kizza Besigye. Free political prisoners. Free political prisoners. Free Uganda now. Free Uganda now. Down, down, abductions down. Down, down, abductions down.